ekigambo ekituufu Kyagulanyi takyali muntu wa bulijjo. Saimu bagenda ne basuusa amaalo ne kabampaani. Era ekintu kino kigambamu ne muto wange Bajjo yatuuka na sensebula Kyagulanyi Ssentamu. N'amusensebula olw'ensonga ze. Naye abantu tebeerabira. Basobola okuba nga bamusonyiwa naye tebeerabira. N'agenda ku mukolo. Egendowooza nti yali tasanye kugendayo ne bamukuba obucupa. Era nagumusalira. N'avaayo waliwo lweweesiba ku kintu ne bamaliriza ng'omuntu gwe weesibako takwagala. Kiringa okwagala omukyala nga takwagala n'omwesibako amaliriza olumu akuswazizza. Kakati Saimu kyakola bakiyita kwesiba ku kintu. Saimu n'ekigambo ekituufu alina okwejjamu amaalo n'akamanyiiro. Kyagulanyi Ssentamu tukkirize tugaane n'oba omwagala n'oba tomwagala eddaala lyalinnyamuko. Tosobola kulaba musajja atambula. Kyagulanyi alina kutambula nga alina ne security mu nsi engunjifu. Kuba Kyagulanyi essaawa zino ensi ne beemuluma n'agenda ku kitanda. Gavumenti bakiteeka ku gavumenti nti yemutuusizaako obulabe. Security gy'alina ddala Kyagulanyi. Mwe Kyagulanyi yava mu ghetto. Mwana wa ghetto. Batuuka mu ghetto ng'agenze okulambula ku baana abali ebikoolakoola abo okubazzaamu. Omwana n'avaayo n'akola Saimu kye yakoze. Baagaana ate abo abantu bamunenya nti omwana amuwadde ennyondo n'agana ogikoonamu. Naye Saimu ddala kye yakoze yalaba kyadde kituufu. Omusajja atambudde ayingira owanika oteekayo agagalogo. Mbuti yamulabe kyogamba Kyagulanyi muzibe. Ye kye yakoze kikyadde ekituufu. Ate n'ekirala oyo Kyagulanyi awalana. Engeri gy'akola ku leediyo eyo gy'aliko ayinza okuba nga yamuyisaamu eggaali. Kyagulanyi awalana ate Kyagulanyi alwawo okusonyiwa. Kati alina okuba nga yamuyisaamu eggaali. Ekyo kwabadde kuzaala wamu obugenderevu. Naye nga Kyagundi Saimu ekintu kyakola ku Kyagulanyi bakuyita kwesiba ku muntu. Lwaki nkugamba nti Saimu ekyamutuuseeko kyamugwanidde? Ekisooka Kyagulanyi takyali wa bulijjo. Tosobola kumulaba n'omusanga n'omuwoga n'ebitwamuwoganira nga Bobi Wine ni Bobi eby'ekidongo yalinnyamuko kw'eddaala. Tosobola kumulaba awo n'omalaga tikyabadde nanjawulo nga kumuwoganira Kyagulanyi waliwo kaba kamanyiiro. Era awo ndowooza abeera ekyokulabira kumanyi abo baagala nnyo okukola amawulire mu bintu ate ebibakkakkanya. Era ekiraga nti Kyagulanyi yakikoze akigenderedde. Yayingidde munda n'alaba ono omwogezi owokubiri yani Wayisa Omufumbiro n'atuula ne Wayisa Omufumbiro era ng'alwana nnyo okukakasa nti tiyandabye bulabi naye nsobodde okugera ne ku ttebo wabadde era ku ttebo singa yadde amwagala Douglas Lwanga wamulabi yagenzeeyo n'afulumira bulungi n'akkakkana n'amubuuza era wamulabe nti yamuwadde time. Saimu bwe yagenzeeyo gwe wamulabe amufaako. Nanjye Saimu ayinza okuba yamwekanzi. His Excellency Kyagulanyi omukulembeze wa NUP, omukulembeze wa ghetto, omukulembeze wa Firebase, omukulembeze w'abantu yazze ku Serena. Yabadde atambula nga kamera zonna zikoze eki zimutunuddemu. Bw'osoma international diplomacy kati nze nsoma ndi ku university nsaba abasoba namwe muntegere bulungi. Kye bayita international diplomacy bakugamba mu diplomatic world tolina tambula straight. Bw'obeera mu audience ne waba Obama nga atambula ali ki straight. Kati mukwano gwange Saimu muyige engeri how to approach VIPs. Kwezi tosobola kubanga gwe kyabasinga wa busoga nga nakula naawe nga ndi mukwano go nombongako ebyekiyaayi. Okubongoko kukoma mu ghetto, okubongoko kukoma ku kkubo, okubongoko kuyina ebitundu ebikukola ki si buli omuntu mu public mu kifo ekiri corporate nga kiri oleeta akakonde mbobonga. Naye incident ene yandasenga professor ate ebyaddala Kyagulanyi ayinza okuba tiyalabye Saimu. Kubanga abakulembeze babayigiriza okutambula upright okuvirira ku Obama ba President Museveni bani bona batambula baliki upright. Ekyokubiri nti omukulembeze ngo bamuwa handshake tebamuwa buno bukonde. Obukonde
babukola waliwo outbreak y'Ebola ate babukolera mu ghetto kakati mbuliza bino sagala biteke mu mutima mubikwezi bino sagala biteke mu mutima soko siri kamaleyo poyi tugende mpola wana abantu bayige ndi corporate era sigenda kuwogana kakati omukulembeze ngoli ku Serena kyandira bisakiteka Bobi Wine ateka yakakonde ne Saimo ngoli amukonye kuna mukonyi bwati when you are Kyagulanyi weteke mu ngatozi ngoli mukulembeze ense tutandeka amaso mu kamera oli alesa akakonde bajje singa semera dayagala kubuza Kyagulanyi yandireso mukono bwati tusanyisa okulaba Mr. Chi. That's what we call diplomatic inchibale yoncha mulizuku nyamba yokona tuwasoma bulungi. That's why we call diplomatic approach. Nti omukulembeze ngo ino mu mukono bwoti President Museveni wasanga Obama yimira nakola ki ne wasanga Gunda yimira nakola ki mpula mulungi kugamba ati badde nyimira mu studio bandape bose tukola ki kakati tulina kibayita respect tasobola kusanga muntu lobongako naye olwokuba omukola ki eyembuusa ya Saimo yabadde ki naye ate Kyagulanyi teyamulabye era yabadde diplomatic jambo kansoke nkusomese kwezi oli musajja mukadde byonna biteeka mu buseeyi. Export TV to the world.